abantu mwenna aba Twitter n'abamanyi oluzungu ng'olwange luli English Britain English tukole bwe tuti mugende ku Twitter abala mukole videos tukoyo obunanfuusi bw'abazungu mu Uganda tukoyo obunanfuusi bw'abazungu oba twekutula ku Commonwealth twekutule ku Commonwealth Rwanda yali mu France neva mu mukago gwa France nejja mu Commonwealth ngate yali ya colonizingibwa bali naffe tusobola okuvaawo ne tubadde nga tetwa colonizingibwa oba tunonye ambulere endala kubanga waliwo bi ambulere bitatukolera makulu bi ICC biri wali bisinika businisi binnyo Bungereza yakera ku machana ntugamba nti etaddeko amonge envumbo tachaddamu kusuubula nayo tachaddamu gula nayo ne banne abagifaanana emmotoka eyo gye yaleeta ekolebwa Bungereza yabalangira n'abambejja b'e Bungereza oba bakabaka amonge ali ku sanctions e Bungereza yagiyingira atya mu transactions nabo amonge gwe batugamba nti no ali ku sanctions era n'ebibi babiboye bwe yatuuka obbawa ssente olwo sanctions ne zitakola mwe baneekamba buulire bannayuganda tukwate amajambi ya wakiri twetemeeteme tugogole eggwanga Uganda nga tetuliiko atugamba nti noono atuyambyeko Uganda tugyeterereze tugoba abasajja abo bannanfuusi oba mu bibawe kubanga nkimanyi ba Museveni okwebekwata simanyi ko bajja okwekwata bagabe nti n'omwana yayogera bw'ati lwaki batulimba nedda Bungereza omukazi oyo yagula atya emmotoka ewammwe e Bungereza ng'ate mwatugamba mwamuteekako envumbo singa abadde yagiguze Russia twandikiriza eyo factory yammwe mwe mugiinako monopoly mugikola nga yaba royo yagifuna atya gwe mwateekako envumbo ebiteeteeyi byammwe abifuna atya abishopinga online ne bw'aba shoppinga online mwatugamba mwe muyina amateeka agasinga bwe mba muwadde omuntu sanction ne mu sanction nga kiba kiwedde ebintu byakozesa abijja wammwe naye mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abazungu n'abaddugavu bwe mulowooza muno mujja kutuzannya obubadi n'Abanyarwanda kati nno ffe tugenda kwenunula organically naye embwa y'omuzungu en'erinnya y'ombunne ejja simanyi tuyingire mu terms and conditions mmwe emmotoka yagiguza atya e Bungereza yagitissa atya eyingire Uganda yagitikka atya eyingire Uganda ngeri mu manya gaani manya ga muntu mulala yabikola byonna aha kakati bagizeeyo batuwe ssente zaffe kakati ffe tubasinza okutegeera Bungereza kimaze okuzuuka bakadaama be bagisinga okutegeera aha bakwate ssente zaffe bazituddize baziteeke ku akawunti y'akadaama ngenda gibawa bakwate emmotoka yaabwe bagino ne bagizeeyo bakwate ssente z'abakadaama bazibaddize ennyumba zaffe tuzizimba zigwa omuntu azimba ennyumba emyaka 7 ng'ennyumba teggwanga amonge ne Bungereza muli awo mutuzanya dingidingi doole no muli bannanfuusi basajja mmwe naye muwulire mugenda kutunoonya nga temukyatulaba wamma Mukama jangu okukosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo
kigambo kyo Mukama kiganye kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda nze bwe nabisabye nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nno okubatasaanira mu linnya lya Yesu amiina. Ngenda kubuulirira ekigambo eddakiika ntono naye nga sinagenda mu kigambo. Pointi endala gye naleseyo wano gye ndabye mbadde nagibuusa ey'embadiya. Mbagambye Museveni ayagala tukwata mbadiya nga bwe yakwata Semugeera embadiya. Museveni azze akola ebintu n'ajjawo ng'omuyambi nga abuza bujulizi. Mbawe incident endala. Mujjukira okufa kwa Kirumira. Museveni obujulizi bwe yajja ku siini yabuteekawa. Byatuukawa. Obujulizi Museveni bwe yajja ku siini. Era baagenda okukuba Kirumira nga Museveni avaawa. Ne biryoka bikwatagana. Era yali alagawo ekiro ekyo. Yali alagawo ekiro ekyo. Eryo ekkubo lye lyali lidda e Nakasero oba lyali lidda Ntebe? Yali ava Fort nga adda Ntebe oba yali ava Ntebe nga adda Fort? Obujulizi bwe yakuŋŋaanya yabuteekawa, yali wa poliisi. Mujjukira nga Museveni ye yanoonyereza nga Susan Magala akyali nga bakyamukutte. Museveni n'agamba maama wa Susan Magala nti ne taata we nti toyogera kigambo kyonna, nze leka mbikoleko. Susan Magala aliwa? Mwalowooza twabyerabira? Kati kangende mu kigambo. Mwe bannayuganda wamma mulabe eyo. Olunaku lwatuuka mu Misiri eyo ne wagwawo embeera y'enjala eyaliwo ey'ekiroto kiri kye mujjukira eky'ebinywa 7, ente 7, enkovu. Gavumenti ne yeeyambisa omukisa ogwo neeyavuwaza abantu bonna ab'omu Misiri ne bajjako buli kimu ekyali ekyabwe mu linnya ly'okuyamba abantu. Faraawo yatuuka n'ateekawo emyoga poliisi, n'ateekawo bonna bagaggawale. Faraawo yatuuka ekiseera nga yagaba ensigo ng'abantu bwe babagabira ensigo mu kampeyini. Okimanyi nti omuntu agaba obujanjaalo kilo bamuwa akalulu e Uganda? Ojjukira nga Museveni yayimiridde e Masaka n'agamba agenda bawa endokwa z'emmwanyi. Ne mbabuuza obeera Semaka ki atasobola kwegulira ndokwa za mwami? Obeera Semaka ki atasobola kuyiyayo obusente n'ogula ebibizzi nga 3, 4, 5, 6, 7, 8 buli mwana n'omuwa ekibizzi kye, buli mwana ne yeerundira ekibizzi? Kisaana gavumenti eve gyeva egyetugabira embizzi. Ebyo Faraawo yabikola ng'ayavuwaza ggwanga gye biggwera Bayibuli egamba Faraawo n'atwala eggwanga lyonna. Ensi yonna n'agitwala okuba eyiye. Nkugambye yakozesa embeera eyaliwo ey'enjala. N'atandika okwefuula abawa. Step 1 n'asooka n'abajjamu ssente zonna ne zibazize. Omwaka ogwasooka mwaka kyatambula mwaka. Enjala yamala emyaka 7. Emyaka 3 egyasookawo n'abeera nga atagira, n'abanga buli omu agira bw'ati, buli omu akyalina ku kye yafissaawo, buli omu akyalina biki. Omwaka ogwali ogwokusatu ng'emmere eyaabwe eweddewo, n'akuŋŋaanya ssente nga baleeta ssente n'abawa emmere. Bayibuli egamba n'amalayo ssente zonna mu bantu, zonna ne ziba za Falaawo, nga mu bantu tewakyaliyo yadde 10.
omwaka ogwaddako ogwali ogwokuna gwali gwakusatu omwaka omulala ogwaddako awo n'agenda n'atandika butter trade mpe ente nkuwa emmere mpe ensolo n'aggyayo ensolo zonna nezisigala nga za falaawo newatasigala muntu asigaza nsolo omwaka ogw'omukaaga omwaka ogw'omusanvu n'akwata abantu bennyini ne beewaayo n'abagula okubeera ababe abantu nabo ne beetunda n'amataka gaabwe ng'ojja n'ekyapa kyo bakuwe emmere sigenda kubuulirira bbanga liwera mbagamba bannayuganda muzuukuke muve mu kiro muve mu tulo munnayuganda zuukuka ebyo ebintu byokuyamba ebyo bye mutuula ne musimba simanyi mbu babawa myoga batwala nsi yammwe gavumenti erina kutuwa myoga gavumenti erina kutereeza amalwaliro gavumenti erina kutereeza nguudo ezibadde ez'amalwaliro zisigale mu nsawo teri myoga gisinga egyo gavumenti erina kutereeza amasomero neweerera abaana zezibadde ziweerera abaana sente zo zigenda mu baana abaana singa gavumenti ebatwala ne bawa education entuufu nga si bya buseere sente zobadde oteeka mu education y'abaana zobadde oteeka mu bujjanjabi bw'abaana osobola okugulayo akataka osobola okuzimbayo kakalina akaweese kannaako bwe mbala sente eziri mu Ebeni nembala sente eziri mu Shalom nembala sente ezagenze ku maama waabwe nsobola okugulayo akabanja waakiri ka bukadde 10 Shalom ne Ebeni baweramu obukadde 10 mu kubazaala sinagenda ku fiizi mu kubazaala obuzaazaawo bali mu bukadde 10 nkugambye Katonda kye yannyambako nti Shalom ye mwe mwannyambako ntegera nawo butegeezi nga bavuddeyo nti munnange twavuddeyo bagenda okusindikira bbiru nenyingira wansi w'emmeeza naye nga bavuddeyo ku Ebeni nali ogu kuba mwali temunnaba kujja kundaba kummanya ogu muganda wange obulira obubbi we bubeera senga yali mbeera nnungi senga ezo nzirina senga nazizaazisaamu dda zinnaazo senga nazigulamu kate okuva 2 senga nnyina ente mmeka okuva 2 senga nazigulamu nte ezo senga nnyina ente mmeka mu myaka 6 senga nazigulamu embuzi za mitwalo 6 zaali badde embuzi mmeka kati senga nina embuzi mmeka ani UPA ani PA goats ate yaleese project endala PA children naye bannanga abalenzi abanyarwanda abo kyebagenda okukola Uganda mbogera ne bakugulira ne bakubuulira embuzi z'ogula ne baweerera omwana wo paka lwakoma era omwana oyo abeera ayitibwa PA goats abaana abanyarwanda abo ababiri bwe mutabeegendereza mu bannayuganda bajja bakuulamu emiwula abo abaana b'embuzi abo simumanyi PA simumanyi YPA kati bagambye n'abaana baffe nabo babagulanga mbuzi naye mukama wamawulira bayibuli bwegamba kangende mukyawandiikibwa
Olubereberye essula na mu musanvu. Essula yana mu musanvu n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Yawataba mmere mu nsi yonna kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Enjala yaluma abantu n'okuzirika ne bazirika. Mulaba ebintu ebyo by'okumenya emidaala gyammwe n'okumenya ennyumba zammwe, okubagaana okuvuba, babatwala awo obulwa ekyokulya n'okuzirika muzirike. Abantu batandise dda okuzirika enjala kati balina kwetundayo. Museveni kyava akozesa abantu bwatyo Anita Amongi Bakabanda. Kati Kabanda yaliko si lwakuba nti Kabanda ayagala nnyo MK, nedda, for survival. Olwaleero ne bamala bagamba Kabanda nti nno ne wajja ekiragiro ne bagamba Muhoozi aggiddwako ekintu kyonna taddamu okulabikira mu kintu kyonna mu by'ebyobufuzi. Tetulina piraawo, tetulina CDF, si kintu kyonna. Ne bamuteeka mu state Amongi gy'alimu kati toddayo kulaba Kabanda. Abo bamawanda bonna tebali ne Muhoozi olw'okuba bamwagala, nedda, bali awo banoonya we baliira, bamubuukira kubanga kyekyo. Bano abaana ba Nuupu be baliriyo balina owaabwe nga bakimanyi kuliko n'okufa, naye ne bamulemerako. Balemedde ku kibiina kyabwe naye nga gavumenti ekulaga kyabulabe nnyo okukiwagira, kyekisinga obuwagizi abo baliriyo. Kabanda abadde abeera bwati ng'enswera ku bbi kwa Amongi. Nga Amongi ne bwanyampa bunyampi bwati bwemu nga Kabanda ajjadduka, ompise maama, guni mbadde neefuuyira byange, anti mbadde nkuwulidde ompita. Nga Amongi ne bwanyampa, Kabanda adduka n'ayitaba n'amugamba ompise maama, n'amugamba ddeyo webaka sinakuyita. Naye kati obuyinza bwe bwasifutinze bwonna bayiise sayidi eri. Neeyo ne wabaawo ekibaawo batandika omwogerera nga bwolaba bwe boogerera Amongi kati. Amongi yakisussa. Naye nga luli be babadde bagamba. Abo kati abamuvuma, Kabanda wasayininga ku petitioni eyali ey'okuwozesa sipiika ne ba commissioners. Okimanyi nti wayimira mu palamenti n'okuba Ssekikubo, era n'ovumirira nnyo n'obagamba be batattana erinnya lya palamenti. Ebintu by'ovunaana Amongi kati yabikola luli nga yabikola afuta nga mumaze okusayininga petitioni nga wali tobimanyi, oba mumuvunaana biri bye baali basabirako petitioni nga mwafunvuira ne muba ne Ssekikubo ave mu palamenti olw'okuba yali asaba okwogera ku nsonga ezo. Kakati ate gwa lwanyisa enguzi, balimba beefuula. Bayibuli egambye ne bakozesa chance eyo ng'abantu baavu, enjala ebaluma bazirise n'okuzirika, enjala n'ezirisa Kanani ne Misiri. N'asooka sitepu eyasooka n'akuŋŋanya ffeeza yonna abantu ssente ne bazirya emmere ne bazimalawo. Kati omuntu akoloboza ku kibanja n'atundako haafu ng'atunze lwa lubuto kufuna kyawa bantu be. Bwe ziggwawo oluvannyuma lwe n'addamu n'akoloboza paati. Zile yo alergial mile. Era genderera kati omuntu agula ku kibanja kyo agula katano ku 10 wayita emyaka egi ng'alina yiika 3. Kubanga abantu batunda lwa lubuto. Otunda otya ettaka ng'otunze kulya? Misiri baakikola. Wulira, eyo yali step 1. Ffeeza yonna neggwa mu bantu nga ssente za Falaawo.
Efeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri mu nsi ya Kanani Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti tuwe emmere kubanga tetunaaba tufiira mu maaso go kiki kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti muweeyo ensolo zammwe nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Si bye biri e Uganda. Mbw'ogula embuzi ne zisigalayo eri bo ne bakukolera nga bo be balina embuzi zo. Zizaala tozimanyi, tomanyi bwe zenkana, wabula bakugamba bw'oba olina embuzi 10 naye ng'oyagala ozijjayo ate ojjayo 3 okkirizibwa kujjayo 3. Abasajja balina ebisibo by'embuzi nga tebateekangamu yadde 10. Balina ebisibo by'embuzi naye nga tebateekangamu yadde 10 nga ffe tubagulira embuzi ne bayimirira wali nkugambye naye bannaayo omwana Jebbi wabula Jebbi njagala mpita wano okukubulira Jebbi Teira byonna byagala okukola bikole naye bannayuganda baabuka basirise naye olwedde twabajja ekigoye ku maaso ambitioni si zonna z'oyina musajja munnange tukulaba katusirike anti kasita ogundi omuntu amwogerako nedda bannange oyo temumwogerako kubanga yakola bwati kansirike era bwogenda mu comment section ogamba ye ate nga ye yakola bwati katusirike ate tuwakanire baagwa ojja mulaba kiki kyazimba nakugamba oyo ne mukazi we babagamba bastadinge Kyagulanyi Ssentamu ne Babi bateekewo ekifaananyi bagenda okujja mbunga ne kapo yaabwe bajeegomba n'abagamba muleete ensolo zammwe ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi. Eyo ye yali phase 2. Kati ensolo zonna ze balina tekukyali zaabwe, tebakyalina ssente, tebakyalina nsolo, byonna Falaawo abitutte. N'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawaanyisiza ensolo zaabwe zonna. Mwaka kyamutwalira omwaka gumu okubamalamu ssente zonna n'azitwala. Kyamutwalira omwaka gumu okubamalako ebisolo byabwe byonna n'abitwala. Asooka ku kimu nadda ku kirala naye nga bwakuyamba nti akuwa emmere. Naye bw'onoosoma essula ziri ez'emabega baatuula nga bateesa ne bagamba abantu balime baleeteko ebitundu 2 ku buli 100 tutereke enjala bw'eneegwa abantu tubawe emmere. Ne baddira emmere y'abantu gye baalima mu myaka 7 ate bo ne bagibaguza buguza ate ng'abantu be baagirima. Ekiri e Uganda gw'okiteebereza nti kisoose busoose mwana wattu ffe tukiraba kyokya naye ate ku ssaawa eno waliyo munnayuganda atannakiraba gw'okiraga n'akugamba naye nammwe muwaayiriza mukonjera gavumenti. Kino kye tulimu tugenda kufa. Gye buvuddeko Salimu Sale yalina interview gye yali akola n'agamba nti ye ekyokontrolinga emmere mu ggwanga Uganda nga yonna yagigula ate yagisaplayinga eri abo abagyetaaga, nti yakitwalira obudde n'akisoma busomi mu ssomero era yagikolanga peepa era amanyi butya bw'asobola okufuga munnayuganda nga talina mmere naye ate nga yagirima. Temubiraba? Ogenda n'olima ebijanjaalo byo obitaddemu ssente okugula ensigo, otaddeko abakola n'obasasula, otaddemu eddagala okufuuyira biveeyo bulungi, n'obitunda kiro ng'ogitunda nnusu 7 ku 100. Kyannaku nti olw'okuba obeera oyina bwetaavu okuweerera abaana, okubeezaawo famire yo mu mbeera yonna ng'olinamu kasente, gw'alimye ensawo 10 osobola ozitunda n'ozeemalako.
naye n'okijjukira nti kyokka tulina okulya. Bw'obitunda kilo nnusu 7 ku 100, bw'ogenda ate mu katale obbigulayo kilo ya 3 ku 500. Ebijanjaalo ennaku zino byakabeeyimu biringa nnyama eyatunda 1000 ogula 500. Kitegeeza nti oli eyabisoma mu ssomero akuyina. Olima ng'olimira ye era ye yakufunamu. Gwe boddayo byetaaga nti kati nange kanzireyo mu katale mbigule. Kale waakiri yandiguze 1200 kubanga omanya nti era asigala aliddeko amagoba ag'ebibiri. Akutandikira mu 3000 ebisinga okuba ebibi. Awo we tuli. Naye bannayuganda ne tukulaga nti ffe tuli comfortable tebitukwatako. Guno omulembe guno batwala mpola mpola, buli kimu baagala okiggwekerezaayo. Batutuuse nga tetukyeyinza tukolera bo, tetukyalina ssente mu nsawo nga ze tulina kuddukira eri bo kuba be balina bye twetaaga. Anti be batugulako emmere bagitereka mu masitowa gaabwe. Kyokka ate ffe embuto zibanja zeetaaga okulya. Kati n'okwata enkalu zonna z'olina ozitwala ewaabwe, bakuguzeeyo akataasa k'ebijanjalo n'akaakawunga ofune ekyokuliisa ab'ewaka. Ffe bwe twetuulako, b'eggwanga lyaffe balisenda balina bwe balyagala, tutuuke okubavunnamira. Olwaleero okusanga munnayuganda owa ddala ng'alina ffaamu y'ente eziwera 1000 gye bali, naye obabalira ku ngalo. Kyokka abagwira b'ente batandikira mu 5000, 1000, 5000 kudda waggulu. Naye weebuuza nti bazifuna batya? Bateekawo ekirwadde ky'ente ne bagamba zaafunye kalusu, tokkirizibwa gitunda. Bo ne bajja ate ne bagikugulako 30,000 nga bakugamba nti ate kati bw'otaatuguze ogenda girya buli. N'ogamba kantunde nange nfunemu eziweerera abaana. Ng'otunda ente 10 n'ofuna obukadde 3. Ssaawa bw'etuuka kalusu ng'aweddemu ng'amaze okuweza omuwendo gw'ezo ze beetaaga ne bakugamba nti kati kalusu aweddemu. Kati okuddayo ewuwo okugigula, ennyana etandika obutandisi okuvubuka ne bakugamba ya $2,000,000. Okakasa nti oba ozirina okuddamu oginunula ogizza ewuwo oddemu olunde? Nkugambye batutwaliriza step by step. Naye waliyo munnayuganda atabiraba nga yagamba nze tebinkwatako kasita nkyafuna ekyokulya n'ekyokunywa.